bw'obanga oli muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo beera mweteefuteefu okumudifendinga nkiddamu. Bw'obanga oli muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. President Mitembo beera mweteefuteefu, be ready okumudifendinga mu buli mbeera. Mission enkambwe ey'okumusaanyaawo nga bakozesa social media ewedde. Njagala kutegeezako nti omukulu amanyiddwa nga Baramu Barugahale on behalf of his boss amanyiddwa nga General MUHOOZI Kayinye Rugaba bamaze enteekateeka ezisembayo okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala ku intaneti nga bakozesa omukutu ogwa Twitter. Ampuliriza, njagala ng'oli muwagizi wa Bobi Wine wuliriza. Era nja kusaba akatambi kano kawe n'omuntu omulala. Ebigambo bye ngenda okugamba biri final, biri confirmed era bikakasiddwa. Wabula mukwano gwange nga sinnaba kubanga nkutuusa mu bigambo ebyo nkugambye enteekateeka ziwedde. Bali ku routines abavubuka abasukka mu 3. Era bano abavubuka abasukka mu 3 ngenda kuwa bwino waabwe n'ebibakwatako byonna bizze oba babaleese kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byenkugamba biri confirmed. So nga sinnaba kubanga nkutuusa eyo njagala onzikirize katono nnyo nsooke nkuyiseeko wa General Yoweri Kaguta Museveni owulire kudaala kwe yakudaalira Idi Amin Dada ng'ate already yali amaze okufa. Ampuliriza, njagala kusooka kukwebaza wenna gy'osinzira okubanga ongoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okola ky'amaanyi, okola kya muwendo. Omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime abeerawo kubanga nkuweereza obanga nkutuusaako ebyenjawulo. Nzikiriza nkutegeeze nti wa video yaffe like mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo. Ewatali kuriisa nzikiriza tugende ewa General Museveni tuyitayo buyisi katono nnyo, then bwe tuvaayo owulire. Waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti obukookolo bugeyaŋŋana, wabula luno luggukira bulungi nnyo ku bigambo bya General Museveni bino bye yakozesa ku Idi Amin Dada. Ennaku z'omwezi 16 August omwaka gwa 2023, 16 August 2023, General Museveni yakozesa omukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo obubaka. Buno obubaka bwe yateekayo, ampuliriza, yakudaalira Idi Amin Dada n'amugamba what will Idi Amin be remembered for. Kiki General Idi Amin Dada kiyandijukiddwako? Kiki General Idi Amin Dada kiyandijjukiddwako? Yalowooza nti nno okufiira emekka kinaakola enjawulo oba kinaabaako n'enjawulo gye kimugattako. Okitegeera? N'agamba bwe yali atta bannayuganda yalowooza nti nno ye ali moto. Era kanjiddemu wano mu Lunyaanyimbe, what will Idi Amin be remembered for? N'ateekawo akabuuza. He thought dying in Mecca would make a difference, full stop. When he was killing people, bwe yali atta abantu, did he think he was immortal? Abaffe ebigambo General Museveni bye yawereekereza Idi Amin Dada olunaku olwaleero tubikyusa ne tubuuza. Sebo General Museveni, abantu b'owamba, abantu botta, abantu b'obuzaawo, emirimu gy'Abannayuganda gy'okrashinze, abantu b'ofrustratinze, gw'oli moto togenda kuvaawo. Some words siina bye nzivodde, but some words bye wagamba Idi Amin Dada mu 2023 August 16 tubikubuuza nti sebo gw'ogenda kubeera mu nsi onowangaala nga nfudu, ogenda kubeerawo lubeerera, gwe toofe tubize eri ewuwo kubanga wandiba okoze ebibi okusinga n'okusinga Idi Amin Dada gw'okudaalira nti yafiira Mecca. Ampuliriza ne kino nkigatteko, General Yoweri Kaguta Museveni yagaana omubiri oba omulambo gwa Idi Amin Dada okukomezebwawo mu ggwanga okuziikibwa okwabwobwe. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko omwaka oguwedde mutabani wa Idi Amin Dada yafiira Cairo e Misiri, ye yakomezebwawo ewaka ne basaba General Museveni ne Idi Amin Dada bamukkiriza aziikibwe okwabwobwe. Omukulu yagaana. So amaliriza wano
alinga gwa kudalira. Genda mu comment section muna Uganda gwe nangoberera ombulire Idi Amin Dada ne General Yoweri Kaguta Museveni ani asinze okulumya banna Uganda, ani asinze okukola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu okusinga ku munne. Ekibuuzo nkikulekedde kizze eri mmwe abawagizi baffe era abangoberera. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala mwenna gye musinziira mikwano gyange. Njagala kubeera nga mbatwalirawo straight, but before nga situnnaba kubanga tugenda njagala kubaako katono nnyo. Nabasuubiza video ya Robina Nabbanja munansonyiwa olunaku olwajjo era waliwo abampeereza message nti Saagitaddeyo ng'ayogera ku Kibalama embulawo giyabulawo. Allow me ladies and gentlemen okubanga mbawa video eno bwe tugivaamu nzije waliwo ebigambo Kyagulanyi Ssentamu byayogera nga birisigala bijjukirwa dubeerera mirembe na mirembe. Nzikiriza tufune Robina Nabbanja bwe tuvaayo then tugende. For example, if you can read Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Okay, oyo ye Robina Nabbanja Musafiri, Saba Minister w'eggwanga lino omu ku bavubi Mwami Museveni be yatuleetera, wabula ng'ebikolwa bye bakola ddala bya bavubi bennyini. Tosobola kukkiriza nti no baweereza ggwanga, bavubi bennyini bavuba vube be bali mu mivuyo gy'amabaati nga babba byeyabba ssente z'abawejjera aba COVID. Mu ngeri y'emu yayogera ebitakwatagana be baasasanya omusimbi gw'eggwanga mbu bagenda mu UN General Assembly abantu 71 warashem n'abeeyita mbu ba elites. Abana abavubi bennyini abasaatuusa abajja basaatuukira mu ssente za Munnayuganda abawonoona ensimbi y'omusolo. Njagala kubeera butereevu nnyo nga nkuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Mukwano gwange njagala kutegeeza waliwo ebigambo Bobi Wine byayogedde nga birijjukirwa era birisigala bijjukirwa. Ebigambo bino mbiweereza mwenna abalina endowooza ez'enjawulo ez'ebyobufuzi nga mubiraba mu perspectives ez'enjawulo. Ebigambo bino mbibaweereza ye His Excellency Mitembo Kyagulanyi Ssentamu. Yes, zimba ka profile ko ng'omuntu obogeza okuzimba ekibiina kyo oba ka group ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo, abantu baffe babuufu. Njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuva mu bibiina bya njawulo, wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo, wakati mu kumanya tuva mu madiini ne mawanga ga njawulo. This is not the opportunity for you to build your party. Nchidamu guno simu tetukozanga guno nga mukisa nti nfunye chance kati okuzimba ekibiina kyange, nfunye chance okuzimba kati political future yange. No, guno mukisa guli gumu gokka kununula Uganda. Ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunulwa DPO oba FDCO oba JMAyo oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi. Mwenna muli basibe. Mwaba FDC musobola okuba laale nga Museveni siyakiriza. Mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza. Mwaba JMA mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza. Mwenna muli bawambe. So do not vulgarize this. Bannayuganda mbawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa, buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa, buli omu eddiini ye tuliwa ekitiibwa. Naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewaka.
When we meet here, we have one mission: to be free, so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Ampuliriza munna Uganda, njagala kutegeeza nti ebiseera bino ensi yeyawulamu. Waliwo ensi gye tulimu, waliwo n'ensi gye bayita internet. Omusango bwe gugaana ku nsi eyaddala eno, internet egulamula. Ensi internet egulamula. Ampuliriza, njagala kubeera nga nkuwa akatambi ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe Cool bwe bagenze maaso n'okuba nga bamuswaza wakati mu maaso ga General Yoweri Kaguta Museveni yabadde ajjayo muyimbi munne amanyiddwa nga Fake Fameka amuintroducing eri General Museveni. Fameka yamuyiye, yamuswazizza, bayise Fameka omwana yaganye okuvaayo. Yagambye gasiya bulolo, nze tonteekamu ono bujwanga wammwe, nze tojja kunteekamu ono bujwanga. Kinajjukirwa mukwano gwange nti ebintu bye bimu bye bakoze David Lutalo kakati Fake Fameka ku stage wennyini yakikoledde Moses Sali known as Bebe Cool. Katusooka tulaba akatambi kano. When we return back tugenda kubeera nga tukuwa ebisingako wano. But before I do that, Mr. President, I'm a fair guy. I play square and fair. I'd like to introduce to you, because you've come to the concert, Mr. President, I'd like to introduce to you a very young talent. Because of you, because of the peace and freedom, we are now big in Uganda. Allow me to introduce to you Fake Fameka, the youngest talent in Uganda. The youngest talent. Fake Fameka, where you at? He's not around? Oh no. Okay. Mr. President, that name is a very, very special name in these people in Uganda today. I'm proud. I would have loved him to be here, but I guess he had another gig. But it's okay. Again, allow me to introduce to you my firstborn, Mr. Alright, ako ke katambi ka Moses Sali known as Bobi Bebe Cool. Ampuliriza ensi engeri jiba jifudde jiba like General Museveni nakabinjake engeri jiba frustrating nzeemu banna Uganda ne babateeka mu yala mu bwavu obutagambika ne bakuteeka mu kiseera kiri ekya yali Napoleon yali Adolf Hitler nti omugagga tafugika, which is wrong. Ebiseera ebisinga bagagga tebaagala da kumanya bafa ku bizinensi zaabwe, but buliwo frustrating omuntu. Ampuliriza mu kiseera nga ensi eri mu kunyigirizibwa, abantu baboola engoye oba langi nti oli okwambala yero ku mubiri ekyo kikuleetera okufuuka ekivumo. Mu ngeri y'emu mu kiseera nga ne bwobeera obadde owagira Bobi Wine, let us assume nti Nubianly ne bamulaba nga ayambadde t-shirt ya yero, ekyo kisobola okuvumisa ebivumo ebisinga n'ettaka oba ebisinga amatonde g'enkuba. Ampuliriza, njagala tufune sheeko ono bwe tuvaayo tuwolekere ebigambo muganda wange, tuwolekere ebigambo nga we bizze. Gambye bw'oba muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, be ready okumudefendinga mu buli mbeera yonna, kubanga abasajja ba MK nga bakolera ku biragiro by'omukulu amanyiddwa nga Balamu ate nga ye abijja ku General MUHOOZI bayungudde ttiimu mission kusaanyawo Kyagulanyi. Mbikuleetedde katuve mu katambi kano. Nubianly muntu nnyo wa Bobi Wine era muntu wa power. Olabye otya senga Nubianly yajja alabibwako ng'ali mu t-shirt ya NRM. Nagamba banne wadde ndi mu t-shirt ya NRM nenze just eno t-shirt kyambalo. Nze ndi wa Nubi. Just njambadde bwambazi kubanga tirina buzibu. Muyinza okubikiriza mwe bannakampala engeri gye muli aba opposition. Muyinza ogamba wallahi musajja tewali buzibu. Olabye Kawempe ewaffe Kazibe Bashiri talina kyali ayogedde kuvaayo gamba mulawagire NRM naye kusirika busirisa abaana kye bamukola mazima duka ne ku kitundu waliawo talina kyayogedde. Kitegeeza abaana ba Nuupu baagala bw'oba mu Nuupu tebakwagala kulaba ku mukolo gw'NRM wadde okulaba ng'oyita kumpi ne Pulezidenti Museveni n'okulaba omulabi nga konvoyi ya Pulezidenti yakamala okuyitawo naawe n'oyita obagamba wabadde okolawo ki? Ekyo kiyinza okukubya n'ojjula ne woonywa amazzi.
Nesebo goyagala by'eddiini oyambale kanzu n'entalabuusi nganda we ya lubugo ebyo jja bitwala wajjajjaawo mu ddiini ya jjajjaawo jjo bitwala sebo oyagala mbu amubalike abantu akakamanyiro katwale mu ddiini ya jjajjaawo sebo oyagala oyambale kanzu n'entalabuusi nganda we ya lubugo salaweki imma kubeera musiraamu oba kubeera musamize munnabyabuwangwa ekimu kweru imma musiraamu waliwo ebintu nga totale mu buwangwa bikontradictinga n'eddiini tusaba lajjalla gyatonzikiza namaddala. Okay, baganda bange njagala mumpulirize bulungi, njagala mumpulirize bulungi ebigambo bye ngendo bagamba. Mbagambye bivudde ku mukutu oba bivudde mu nsonda ezeesigika. Kino kye ngendo bagamba kiri confirmed, kituufu. Enteekateeka ez'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tetunnaba kutuuka mu 2026 zino nga ziwemeddwamu omutwe regime ya General Museveni ne MUHOOZI project 2026 era bakomyewo. Ampuliriza bayungudde abavubuka abasoba mu 300 youths ku social media nga especially okusingira ddala ku Twitter. Era nga targeti yaabwe yakugenda maaso n'okubanga bacreatinga Twitter accounts lusanvu. Twitter accounts oba accounts eza Twitter lusanvu. Zino nno zigenda kubeera nga zitrashinga NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ampuliriza bino nno bigenda kuba byamaze okubanga bituukawo. Era mukimanyi bulungi nnyo nti wabaddewo Twitter, wabaddewo emikutu egy'enjawulo oba accounts ez'enjawulo zizze zibeerawo nga zikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform awamu. Ampuliriza ku guno omulundi zimaze okuba nga zifacilitatingibwa bulungi nnyo. Era akaunti zino bagamba nti buli akaunti egenda kubeera esasulwa buli comment. Kitegeeza nti Bobi Wine buli kintu ky'anaakola, buli kintu ky'anaayogera oba n'apostinga buli akawunti eno comment gy'enaakola ejja kuba esasulwa $1.5 15K egenda kuba buli. Kitegeeza Bobi Wine bw'anajja n'akola tweet ku Twitter, buli muntu anaamuddamu comment emu bajja kuba bagisasula $1.5 15K. Mpuliriza bulungi mu ngeri yemu ampuliriza mukwano gwange bino bigenda kubeera ku different social media platforms. Era njagala kutegeezaako nti kino omwezi ogujja tutegeddeko nti oba baategeddeko nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ddamu okutambula okuggulawo NUP headquarters. Okuggulawo NUP headquarters ampuliriza bano bamaze okuba nga bafuna ebikozesebwa era nga bano bafunye laptops 2 bafunye laptops abagenze maaso n'okuba nga bafuna smartphone 2 unlimited data oba data bafunye data atagwako era nga n'omusaala buli muntu agenda kuba akolera $5,000 buli mwezi under supervision of Baram and Sandra Mwesigwa. Bano bo bano abakulu bagenda kubeera buli mwezi bafuna 2.5 million. Bagenda bakuba Sandra amanyidwa nga Sandra Mwesigwa ne Baram, bano bo buli mwezi bagenda kuba bafuna $2.5 kyokka bano abakozi abagenda okubanga munnange bavuma bagenda kuba buli mwezi bafuna $5,000. Okitegedde bulungi? Bagenda kuba bafuna omusaala gwa $5,000 just kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu na buli kyayogera kubanga bakiwakanya. Ampuliriza njagala kutegeeza gwe wenna ampuliriza nti apparently information gye tufuna eyongera okulaga nti NUP egenda kwongera okubanga egy'okwanveiringa new party headquarters soon. Era mbwangu obw'ekitalo bano bamaze okubangawo ttiimu egenda okubeera ng'evumirira, egenda okubeera ng'etrashinga buli kimu Bobi Wine kyagenda okuba ng'ayogera. Okwetooloola eggwanga Bobi Wine akomawo kubeera ng'akola ki? Mukwano gwange aggulawo. Era njagala kutegeeza other people to watch. Ampuliriza mulimu Nnaalongo Nana, Lubega Mukaaku,
n'omukulu amanyiddwa nga Muyanga Lutaya Simon ebyabano ebisingakaawo tujja bireeta oba nja bibaleetera wabula njagala kutegeeza nti zino Twitter account za creatingiddwa ezimu za creatingiddwa between April and September 2023 endala zinkadde za creatingibwa ku Twitter mabegako emyaka egiyise wabula baziguze ne bazikyusa amannya zonna zigenda kuba zeŋŋanga Kyagulanyi. As I always tell you nti Bobi Wine ebigambo byayogera bulabe njagala mujjukire bulungi nnyo story gye tulabye mabega atagirabye nja kusaba ddayo ogirabe njitaddeko lwaki General Museveni atya Bobi Wine gwe wenna atagirabye ddayo wulirize nti Bobi Wine buli kigambo kyayogera kituufu era buli kigambo kyayogera gavumenti eno ekiwulira ate buli kigambo kyayogera ge mazima. Kakati ekikuliatingisa account zino bamulwane ne mission endala ennyo okumusaanyaawo kwe kubanga bazibikira amazima. Ampuliriza ngenda kusaba gwe wenna agenda owulira story eno nga tewawulidde eri ey'emabega ddayo ogiwulire because bigatta bulungi bigatta ebigambo Bobi Wine byayogera nagambye nti ebigambo General Museveni byakozesa myaka gya 1980 way back nga tannaba yadde okufuuka president emabega nga kakyali kavubuka nako kanoonya like okukawulira n'okujja mu by'obufuzi kakulembera eggwanga. Bwe yali ategeeza abazungu yabategeeza nti sente ze mutuwa oba ze muwobote ze sente zakozesa okutta abantu. Era ne mbagamba nti Bobi Wine bw'afuluma ebweru w'eggwanga abagamba sente ze muwa General Museveni zakozesa okumadaringa bannayuganda. Kakati gwatagiwulidde njagala oddeyo mu ngeri emu Yoweri Kaguta Museveni mu 1980s yategeeza munnamawulire omu omuzungu nga agamba nti foreign countries zandibadde oba olyawo tezitunuulira nnyo about economy kubanga economy ya Uganda si mbi n'akatono wabula omukulembeze aliko ye mubi. Kakati tuddamu ne tukitunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogera every day kumpi byafuuka mmere gyalya nti economy ya Uganda si mbi, Uganda nsi nnungi eyina embeera y'obudde obulungi, Uganda eyina buli kimu ekirungi but obukulembeze obututwala bufu. Kakati Twitter accounts zino ne different social media platforms oba accounts zigenda okubanga ezicreatingibwawo n'endala ezawedde. Ampuliriza kuzibikira information gyensonga lwaki nkugambye abasajja beetegefu okulwana Bobi Wine to the end okulaba nga bamusuula. Abasajja beetefutefu kati kidde eri mmwe nti nammwe mulwane mukakase nti obubaka buno mubasinga amaanyi kubanga abavubuka be baleese basoba mu 300 youths. Kakati 300 youths balina oba ba creating emikutu egiri mu 700 is it 100,000 700 yes okusinziira ku information gyenina 700 Twitter accounts. Ampuliriza bino ebigambo mbigamba bw'obanga oli muwagizi wa Bobi Wine be ready ogenda kutandika olaba emikutu mingi oba olyawo nga gyataakinga n'egyo egimu gy'obadde omanyi naye nga gyagulibwa gigenda kumwataakinga gigenda kuwakanya n'okukuba buli kyayogera. Ebyo ebigambo mbigambidde wano mbikugambye osobole okubitegeera because byankizo as ng'abantu abali mu opposition abali mu nkyukakyuka abaagala Uganda abaagala ensi eri ku mateeka. Jukira General Museveni aina plani yayina yakufuga Uganda myaka 3 but later makati awo yatuuka n'agamba tusobola n'okufuga 10 as if he is immortal. Alinga agamba tagenda kufa but ya grooming this so-called MUHOOZI mbona yajja afuge Uganda. Buno obuvunaanyizibwa bwammwe
as DPTV Uganda tumaze okubanga tubatuusako obubaka. Njagala kubeebaza buli abeerako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kubeera nga buterevu nnyo mbateera wano. Atusinkane omulundi omulala. Atakuumira mpeera lugaba nnyini byonna abankuumire abampeere bye musinga okubanga mwagala. Omukutu oli ku DPTV Uganda. Tetwejjusa tukole ebyo ebikakasiddwa. Lwaki tetwejjusa? Kubanga tuba tumaze obbikakasa tulyoke tubikuwe. Mubeere bulungi. Peace and love. Chibanda Express ku TV channels ne Bugawood bakutusako akatubagira mu kasaale omuzanyo gwotya okugenda okuyugumya club obligato Saturday nga 28 October omuli abazanyi bo nga Victor Kaweke, Emily, Monica, William, Nazara, Julius, Derek, Michael, Aji, Dogowaria, Jim, Trisha n'abalala bonna bazze bamazeeko nga begattiddwa kabayimbi omuli Ajaruna Miru, Ragadi, Mary Bata, omulangira Suna n'abalala okuyingira mitwalo 2 JP mitwalo 5 emmeeza emitwalo 3 n'emitwalo 5 agakiwagiddwa TV Chibanda Express The Charter Part Raziki Joyce Right Investments Koja Investments The Wise Funeral Management